Okusinziira ku nteekateeka ya minisitule y'ebyensimbi esinga okumenyebwa ennyo nga infamous ekiggwayo nti Integrated Financial Management System, ensimbi zonna ezikuŋŋaanyizibwa mu misolo aba gavumenti ez'ebitundu gamba ng'emiruka, amagombolola, town council ne disitulikiti ziteekeddwa okusooka okuweerezebwa mu ggwanika ly'eggwanga oluvannyuma ne zisabibwayo okudda okuweereza abantu mu ngeri ezitali zimu ng'abakulembeze mu bitundu ebyo bwe baba basazeewo. Enkola eno omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga za Buganda Alhaji Abdul Nadduli yagiwakanya. Ate n'aziyita n'azitwala e Kampala ate nzire mbake kalamu nga nzisaba eyo nkola ya kika ky'ekizandi. No. RDC ekyo kikola kikyamu. Decentralization gye twateekawo yeeruwa was it mokale what was it? It is mokale. No town council no businde bwesolooza wano ku banda ate bugende mu national treasury. Abo batusuula batukolera ebyekizandi mubawakanyiza eddala. Nadduli ng'oni yaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero okumala ebisanja 3 agamba nti enkola eno erwisa obuweereza bwa gavumenti naddala ku bintu ebiba byetaaga obwangu. Naye nga kyempakanyiza ddala ye decentralization okugitta netusigaza amannya babalonzi n'osolooza obusente okulamba wano mu obuleezi ate ogenda obuweereza e Kampala ate ofukamira obukimeyo budde abo situjja kukkiriziganya nakyo. Bino abyogeredde mu kulayiza abakulembeze ba Town Council y'Obulenzi n'ategeeza nti alindiridde kabinenti empya Pulezidenti Museveni gy'anaalangirira alumbirewo minisita n'abakwasiddwa obuvunaanyizibwa bwa gavumenti ez'ebitundu amuwabule. Era minisita wa local government tujja kulabagana kasa mulinzi bamale okumulonda mulabe ngende mulumbe bulambalamba nti bw'oba oyagala kuyamba mukadde waffe kuddamu kulabikako bino bigyemu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Erasito Kibira ng'amusembye. Ono agamba nti agenda kukunga bassentebe banne aba disitulikiti okukiwakanya. Nze ngenda genda wala tugenda kuyegga bassentebe b'amadisitulikiti bwe kiba kisoboka kino kikomewo mu bantu. Ssente zaffe tezirina kudda nga permanent secretary oba treasurer w'eggwanga bw'ayagala ssente zaffe zigende eyo ate tumale okufukamira nga zikomawo. Emisolo egikuŋŋaanyizibwa mu bitundu ze zimu ku nsimbi abakulembeze ze beesigamako okutuusa obuweereza eri abantu. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.